the tribunal has started releasing its results. Okuva ekibiina ki NRM bwe kyatandika enteekateeka zaakyo ez'akamyufu wabaddewo okweyogerera ebisongovu wakati w'omumyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga ne Sipiika wa Paalamenti Anita Annette Among. Mwawuleko nti Kadaga byefeeri abye ekitabo abye ekisimula mukulu nedda emyaka gyonna gye yaliyo kati mu myaka esatu obye kino. I have too much respect for Right Honorable Kadaga. I will not respond to her. Ababiri bano baagala kifo kya kumyuka owookubiri owa ssentebe w'ekibiina kyabwe mu lukiiko olufuzi olw'oku ntikko luyite SEC. Waliwo olugambo olwabongeseddwa akawungezi k'eggulo nga Kadaga bwe yabadde avudde mu lwokaano. Ono bino abisambaze. Jo olukiiko lwatandise leeti lwatandise ssaawa 9 naye ku ssaawa 5 nga tunaba nakutuula ne ndaba akantu ku intaneti Kadaga amugyemu ne bali omunsi simanyi ate nga tunatuula tunaba nakutuula kale nze bagamba nti wendi teri anzijemu. Kadaga agamba ebyogerwa bigendereddwa mu kuwuddisa abawagizi be kyokka nti tatidde kuba aliko ebintu bingi byakoze ebyogerera obusobozi bwe omuli okulwanira eddembe ly'omwana omuwala n'abakyala. Maze ebbanga nga nwanira obulungi bw'abantu natandika dda mu 1988 nze ndi banange twasukugula Federal Legal Aid Service mugimanyi amaanyi mu Uganda yonna naye nga twakigenderera okuyamba abantu abateesobola abatajja kusobola kufuna balooya abatasobola kuwoleza misango tugende tuyambe tubawolezeeko ensonga zaabwe era ndi musanyufu nti ekyo kyatambula. Ayongerako nti mu busobozi bwe asobodde okuweerera abaana abataliko mwasirizi n'okulwanyisa enkola ey'okkomola abakyala. Mbadde mu kampeni nnyingi ez'okusomesa abaana abawala n'abalenzi abateesobola naye nga bagezi nga mpita mu kibiina kyange Kamuli Girls Education Trust Fund era wenjogerera nakasomesa abantu abasooka 2,000 ekyo kinsanyusa nnyo. Agamba abadde mu bukulembeze okuviira ddala ku LC1 okutuusa waali kati ng'ali mu kibiina kye ki NRM kale ng'asaba abawagizi be era okumwesiga okumulonda adde mu kifo kino. Tambudde ne NRM sibalingangako genda wantu walala wonna so andoza mvungu polisi nyingi zetwaleetawo mu gundi mu SEC ezafuuka programs za gavumenti era nsuubira nti singa mumpadde omukisa okudda okwongera okukola emirimu gino era tujja kwongeramu ebirungo tulabe nti ebintu bitambula. Tabamiruka w'ekibiina bano mwe bagenda okulondebwa wakubaawo sabbiiti ejja mbeeraga eryanyi. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.